weewaawo tukyagenda mu maaso akakabaddewo netiwaaka ekyankalana naye twebaza Katonda kubanga omwoyo omutukuvu waali. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Twogera ku bikolebwa nga bya bulimba. Eno ensolo gye twogerako neeweebwa obuyinza, neeweebwa amaanyi, neeweebwa n'okulimba n'erimba abatuula ku nsi. Mbu neebasinzisa ensolo abato n'abakulu neebalimba. Jjukira ekoza obubonero n'ebyamagero. Mukama yeebazibwe. Ebyo naye nga si bya ddala. Tuteekwa okutambulira wakati mu kwegendereza. Tuteekwa okutambulira wakati mu kumanya ebiro mwe tuli. Bino ebiro ebyogerwako mu Basesulanika oba ne wano mu kubikulirwa boogera ku biro eby'oluvannyuma. Mukama yeebazibwe. Ayogera ku biro agambye nti n'okujja kwoyo kuli mu kukola kwa Sitaani n'obubonero n'ebyamagero nga bya bulimba bibuzaabuza kubanga bali kyama bangi okugoberera ebyo. Naye n'agamba agumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokoka. Amaaso go genda gatunuuliza ki olwaleero? Tutegedde nti waliwo obulimba obutambula ng'ate bulingidde mu nnyumba ya Katonda. Naye ogenda buwangula otya? Tegeera ebyawandiikibwa. Manya nti Yesu yatugamba nti tukebera emyoyo. Mukama yeebazibwe. Tegeera ekyokukola okikole nga obudde tebunnayita. Mukama yeebazibwe. Kaakati olw'11 kyekyokusatu ekiri wano. Olw'11 lugamba nti Katonda kyeyava abasindikira okukyama okukolanga bakkirize ebyobulimba bonna balyoke basalirwe omusango abatakkiriza mazima naye abasanyukira obutali butuukirivu. Katonda n'abasindikira okukyama. Kankubuulire ebintu biri ebi okukyama n'amazima byonna bijja gy'oli naye salawo bulungi. Salawo ekinaakuwonya. Salawo ekinaakuyisaawo. Amaaso go nga togatunuuliza butunuuliza bino bintu ebikwatikako naye tegeera eggulu kye liteesa. Mukama yeebazibwe. Twogedde ku kino ekyawandiikibwa ekiri mu kubikkulirwa. Tubadde twakakimalayo netiwaaka neebuukako. Mukama yeebazibwe. Tubadde twakakimalayo nga tulaba nti neeweebwa okukola obubonero n'okussa omuliro ku nsi n'erimba abatuula ku nsi olw'obubonero bwe yaweebwa okukola n'ebasinzisa n'ebaleetera okusinza abato n'abakulu. Twegendereza omwoyo ogwo ogw'obulimba. Njagala kwongera ogwogerako okuva mu kitabo kya Bassekabaka ekisooka essula 13. Tusangawo omusajja wa Katonda eyajja ku lw'ekigambo kya Katonda ayogere Katonda kye yali amutumye. N'ajja mu Beseri ng'ava mu Yuda. N'ayingira mu Beseri ng'alina ekigambo mu ye. Azze okukyogera ku kyoto kye baali bamutumyeko ekya Yerobowaamu kye yali anyookerezako oba naye nga basamirirako. Bwe yayogera n'alagula ekyoto ne kyatika. Mbu Yerobowaamu n'agolola omukono n'agamba omukwate. Bayibuli egamba omukono ne gukala. N'agamba omusajja wa Katonda neegayiriraako ng'omusajja aliko amafuta. Naye Sitaani tatyaba amafuta. Oyinza ogamba ndi munene amafuta genjogereramu ebyenkola ensi ebiraba. Naye Sitaani tatya. Alina kyategese ku bbali wali singa tootegeere kiki olina kukola mu biro ebituufu. Mukama yeebazibwe. Bayibuli egamba bwe yamala okusabira omukono ne guwona n'amugamba jangu tuliye, jangu oyingireko mu nnyumba yange olye. Omusajja n'amugamba nedda, nze gw'olaba wano nakuutiddwa ekigambo kya Katonda, sisobola kubuuka kigambo kya Katonda. Kyayogedde ne kiŋŋamba nti nno tolyangayo, toyingira mu nnyumba zaabwe, tokolayo bino na bino. Kale sisobola kukikola. Musajja wa Katonda aliko amafuta, agalagula ebibaawo, agalagula ebinene, n'atambula n'agenda. Naye Sitaani tatya amafuta ag'omukwano gwange. Bw'otooba mwegendereza mu lugendo lw'otambula, bw'onoomala gawuliriza buli ky'osanze, bw'onoolowooza nti buli ekiza gy'oli abadde Katonda, owedde. Tuli mulembe muzibu. Tuli mulembe guno Yesu gwe yatulabuliramu. N'agamba bw'ati nti laba mbalabudde. Balijja, bannabbi bangi balijja mu linnya lyange, balikyamya bangi nga babalimba. Kaakati tulina okwekuuma n'okwegendereza. Era n'atugamba nti muliraba. Balikyamya n'okukyamya bangi. Kyava ayogera bw'ati. Mukama yeebazibwe. Ekyo Bassekabaka tetugenda gisoma kati. Olwa netiwaaka etusumbwasumbwamu. Katugyogereko bwogezi. Ninja kusaba ogenda osome Bassekabaka ekisooka essula 13. Va ku lunyiriri olusooka ogenda kulaba sitoola eyo. Ogenda kulaba obulamu bw'omusajja oyo. Kyo ekyabaawo oluvannyuma lwa byonna. Ekyoto kyatise Vuliyeese. Asabye omukono guno ogubadde gukaze ne gukomawo ne guba mulamu. Ekyamagero birabisaawo.
Sajja atambudde azeeyo kubanga Mukama bwe yayogera bw'atyo. Aba atambula nnabbi omukadde ali mu kibuga omwo. Tuli mu kibuga omujjudde abakadde. Tuli mu kibuga omujjudde abalimba abagamba nange Mukama ngambye obadde waakavaawo. Omusajja aba yaakavaawo bw'ati. Atambudde agenze ne babuulira nnabbi omukadde ekibaddewo. N'agamba omusajja akutte wa Mwozi. Sajja wattu atambula agenda. Ono gye yafubutuka n'ajja. N'amugamba ondaba wano ndi nnabbi nga ggwe. Amazima yajja afaananira ddala ng'omwana gw'endiga. Nga naye ebimuvaamu si byebbyo. Nga weetaaga kuba mwegendereza okumanya nti ayogera si yeye. Weetaaga kumanya kyayogera ddala mazima. Biro wootegendereza ani alagula obulamu bwani ayogera gy'oli. Akaseera kazibu muganda wange. Kaseera ka luvannyuma. Kagolokokeddemu ebintu bingi. Kayogerako n'agamba bwe kiba kisoboka n'abalonde bali wabiraawo. Bali kyamiraawo. Mukama yeebazibwe. Kyava ajja gy'ali nnabbi oli omukadde. N'amugamba nno gwe musajja wa Katonda ava mu Yuda ati yenze. Munnange nno obadde wakajja ove wano. Obadde wakajja oveewo. Ne wajja malayika. Ne wajja abaŋŋambye nti nkukomyewo olye. N'amukomyawo. Bayibuli egamba naye yali tamanyi ng'amulimba. Naye yali amulimba. Oyinza olowooza obulimba butandise kati okuwabya abalina amafuta abanene. Bw'otegendereze sitaani tatya amafuta go bye walagudde tabitya. Tabirabanga kikulu. Newankubadde byabaddewo naye amanyi asobola okukukyamya. N'ensolo gye tusomyeko wano agambye bw'ati nti neekola obubonero obunene era n'okussa omuliro okuva mu ggulu ku nsi mu maaso g'abantu. Neerimba abatuula ku nsi olw'obubonero bwe yaweebwa okukola mu maaso g'ensolo. Neerimba. Omanyi omulimba ajja totegedde. Ajjira mu kifaananyi ky'olowooza nti kyekituufu. Mukama yeebazibwe. Mulokole tegeera ebiro n'ebiseera. Manya oyawula eby'omuwendo obungi obijje mu bitagasa. Tolowooza okuba mbu buli kimu ekizze gy'oli Katonda yakireese. Weegendereze nnyo guno omulembe gwa kwegendereza. Si buli alagula ate mbu yassizza n'omuliro. Bannange kyadde kiyitirivu. Engeri gye yassizza n'omuliro. Neerimba. Tuteeka okumanya ebiro mwe tuli n'ebyawandiikibwa kye bitegeeza. Ebyawandiikibwa byawandiikibwa bino nga birina ebiro byabyo. Mbagambye waliwo ekyawandiikibwa mu kitabo kya Malaki. Kyayogera ku Musa ajja kujja. Musa bwe yajja okutuukiriza ekyawandiikibwa kiri. Abaali balindirira tebaamanya. Kubanga tebaamanya ng'eki gy'agenda kujjamu. Abange tojja kumanya ng'eki gye bitambula naye nga tebiri mu kutambula. Tojja kumanya bitya bwe bitambula naye nga ate biri mu kutambula. Kikugwanidde okutambula n'okwegendereza. Kubanga tuli mu biro bya luvannyuma. Ebiro ebyayogerwako mu bitabo by'obunnabbi. Abalanga enkomerero. Balanga olunaku olw'omusango. Ate Yesu bwe yajja naga ngenze naye enkomawo. Bw'aba akomawo nga tuteeka okweteekateeka. N'atugerera olugero ffenna lwe tumanyi obulungi abasinga naddala ate ng'oli musomi wa Bayibuli. Omanyire ddala olugero lwogera ku bawala 10. Abataano abaali abagezi n'abataano abaali abasiru. Mu bonna baagenda balinde. Bonna abaatuula balinde. Bambi bonna baali balinze. Beagala okulaba awasa omugole ng'atuuse. Ekyembi nti bataano bokka be baali beeteeseteese. Abataano n'abayita abasiru. Abataalina magezi abaagenda okulinda nga tebalina mafuta ga rizaavu. Awasa omugole bwe yalwayo beebaka. Kyakitaasa abagezi baalina amafuta. Ekintu kino amafuta ago kyekigo bagafuna batya. Mukama yeebazibwe. Kyo kyajja kitya nga bonna balinda bano balina bali tebalina. Awo nno waliwo ebibuuzo bingi. Okwegendereza okw'amaanyi okuli awo. Bonna baalinda kitegeeza bonna baali mu kifo kimu. Bwe banjiri bonna baawuliranga emu. Mukama yeebazibwe. Bwe buba bunnabbi bonna baawuliranga bwe bumu. Kyekikola enjawulo. Lwaki abalala balina abalala tebasobola kufuna? Bali bwe baaganoonyezanga bano tebaafangayo. Mukama yeebazibwe. Kale tuli mu kaseera ak'okulindirira anaatera okudda. Yesu bwe yaggyibwawo ekire. Bamalayika abasajja babiri ne bakujja. Ne balabikira abayigirizwa nga bagamba oyo Yesu abaggiddwako. Nga bwe mulabye ng'agenda bw'atyo bwadda. Bannange Yesu Kristo akomawo. Naye batugambye nti okujja kwe kuli mu kukola kwa Setaani. N'obubonero n'ebyamagero ng'ate bya bulimba. Mukama yeebazibwe. Okujja kwe kuli mu kukola kwa Setaani. N'obubonero ate nga bwa bulimba. Kati tuteeka okwegendereza ekyo. Ate tuteeka okwegendereza aboogera naffe. Sajja wuuli yali wa mafuta. Yaliko ekisa ekitali kya bulijjo. Naye nnabbi omukadde tekyamulobera mulimba.
yajja n'amulimba n'amugamba nze ndi nabbi nga ggwe era obadde wakajooveewo nabbi mbu ne bajja nga baŋŋamba mukomyewo era kati nkukomyawo bayibuli egamba naye yali amulimba bambi ono gwe balimba teyamanya n'atambula yatambula kuyukuyu n'addayo n'akola ekyo katonda kyali ayogedde naye n'awulira bino ebiro oteekwa okumanya katonda kyayagala bino ebiro byakumanya kuteesa kwa katonda yensonga kyo twali tutandika puroguramu eno twayogera ku bantu abatayimirira mu kuteesa kwa katonda bo bavaayo ne bagamba mukama ŋŋambye mukama n'agamba nze nga sinayogera oba ebimu ku bye tuwulya ne bye tulaba bitulemesa okuteekateeka amafuta mu tabaza zaffe olw'omutukkiriza bye tutamanyi oba ddala bya bulimba naye ekisa kituwanirire olw'ennaku ez'oluvannyuma ze tulimu tusabe ekisa kituyambe sajja wa katonda ayogerwako nti n'akomawo n'atuula n'alya mukama yeebazibwe bw'amala okulya nabbi ono omwoyo wa mukama nakkira ku ye n'amugamba ssebo bw'ati bw'ayogera mukama si ye yamukomezaawo ate kati yali mu kumulagula n'amugamba bw'ati bw'ayogera mukama ojeemye ate nga ye yaŋŋambye nti mukama aŋŋambye ogwo omwoyo gubaddewo kyova olaba atugambye nti ekiwama ky'obujeemu weekiri kifugana kati weekiri omwoyo ogwo gwe guli gubaddewo okuva edda nedda ogw'obulimba okukyamya abatukuvu kati mutukuvu w'oli weegendereza olugendo lw'otambula luli mu bingi ebigenda okulemesa okutuuka emitala weeri mukama yeebazibwe mbu kuli mu kujja kwa kola okujja kwa yesu kuli mu kukola kati buli olaba ebikolebwa manya ekigenda mu maaso ensonga kitukakatako nnyo okumanya okuteesa kwa katonda okumanya eggulu kye liteesa okumanya ekigenda mu maaso essaawa zino eggulu lyogera ki kati okusinzira ensi bw'eri kyekiriwo ogenda okuwangula tweweeyo okumanya n'okubikkulirwa n'okutegeera abange mukama abampeera omukisa n'ebigambo ebyo leero tetugenda kuwanvuwa nnyo olwa netiwaaka etusumbuye katusabe taata omwoyo omutukuvu twagala okwebaza olw'ebigambo bino bye tuyiza olwaleero byansonga byakutulokolera byakutuwonya leka bitutaase kubanga ekyo kyokka ly'essuubi lyaffe amaanyi gaffe gali mu kuwulira ky'oyogera kye kigenda okutuwonya essuubi lyaffe liri mu gwe mukama era tulindiridde okwogera naffe jangu oyogere jangu oluŋŋamye jangu oyigirize jangu mukama mu biro ebifaanana bwe biti taata tuleme okukyamira ku mukono ogwa ddyo newankubadde ogwa kkono tuwe okwegendereza olw'ebyo bye tuwulira kubanga waliwo ate ebiseetingiddwa nga byakukyamya nga n'abamu bakyamye kubanga okujja kwa yesu kuli mu kukola kwa setaani n'obubonero n'obyamagero eby'obulimba ne bannabbi ab'obulimba abalikyamya abangi ne bannabbi ababulimba abalikyamya taata mulembe mwe tuli tuwe ekisa okugolokokeramu ate okubeera ab'amaanyi tusaasire mukama mu butali butuukirivu bwaffe naye tukweka mu biwawaatiro byera mu musaayi gwo taata wansi w'ebyoya byo woba otukuumira mu biwawaatiro byo taata ffe tuwone era tulokoke mulembe guno tukutegeerera tukumanye tuleme okukyama oba ku mukono ogwa ddyo oba ogwa kkono tuleme okuwaba nga tugoberera ebitaliimu tulyoke tufuuke abataliimu mu maaso go taata era tubeere ebirerya kubanga tetwamanya nnonozo kubanga tetwamanya kulabula kubaweereza gye tuli nga tusoma ebyandiikibwa bino tuleme bisoma busomi nga tetutegeera naye tusome nga tutegeera kubanga ekyo kyekituyamba okuzuukuka ne twambala amaanyi ekyo kyekituyamba okuzuukuka ne twekunkumulako enfufu ekyo kyekituyamba okuzuukuka ne twambala ebyambalo byaffe eby'obuyonjo kubanga nawasa omugole atuuse kyekituyamba okuzuukuka mukama taata ne tuteekateeka ebyambalo byaffe nga biyonjo kubanga okomawo okututwala mu mbaga eri ey'obugole gulumiza erinnya lyo wa abantu bano omukisa basanyuse mu bulamu bwabwe emirimu gyabwe gibeere egy'omukisa amaka gaabwe taata na byonna bye bateekako omukono gwabwe birabye omukisa mu kristo yesu mukama waffe era omulokozi waffe mwe tusabidde ne tugamba nti amiina mukama abampeera omukisa mbaagaliza okuwanga